Olwaleero bannakibiina kya NRM bazzeemu okulonda abakulembeze baabwe ab'ebyalo era ng'olwaleero balonze ba ssentebe aba LC2 kyokka ng'okusinziira ku mawulire agaliwo kiraga nti okulonda kuno kujjumbiddwa era kubadde kwa mirembe. Holding elections for party structures at parish level. The 30 who were elected in the villages have today moved to the parish level. Mu bifo ebimu ng'emuyenga gye tutuuse okulonda kubadde kwa mirembe era ng'eno abaayo balonze Yasin Omar omusajja Muteerya Ntama okubakulembera era ng'ennonda y'eno ebadde nnyangu nnyo kubanga abalonzi bonna bakkaanyiza ku lukalala lw'abantu badde balina okulonda ng'ebifo babigabana era nga bakakasa nti buli kitundu oba buli kyalo kikiikiriddwa. Twatudde mumanyi bulungi kati wano waffe waliwo discipline era tubadde twagala kwesimbawo ffenna naye ne bagamba nedda tugabane ebifo kubanga osobola kusaavinga wonnago funye ekifo era ne bampa chairman wa NRM Bukasa Parish. Nebaza nnyo abakulembeze n'abantu b'emuyenga tuneesiga era project yenina kati okulumba sub-county ne district. Yasin Omar olumaze okumulonda n'alangirira nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu b'emuyenga baganyulwa teekateeka za gavumenti zonna naddala eya parish development model n'emyoga. N'okuyamba abantu baffe nabo bafune ki capital parish model kubanga parish model tetunaafuna era tusaba gavumenti mangu ddala batuwe ate batuwe emyaka 3 ne areas tufune milioni meka 3. Nti mu bukulembeze obujja kye bagenda okukola kwe kugogola Muyenga ne Makindye yonna nga district ku ludda olwa NRM nti kubanga baddeyo abakozi bangi abatakola nga kino kivuddeko ekitundu kyabwe okusigala emabega. Agenda yaffe okugogola system ebaddeko mu Makindye. Okugogola kitegeeza ki? Okulongoosa wonna wabadde wakyamye